abadde nga William pangalya wanino mu Kitamanya kiri mu Kagube Parish zone. Naye embeera gye tuyitamu si ya mulembe kubanga era okuva korona we yatandika sente tezikyalabika wadde. Abaana landiroodi ate kulya ate kunywa. N'omulimu bangoba kubanga era omulimu gwe nali nkola boosi kasatu agenda mu kalantiini naye ne yeegoba. Nali nyinawo akazimbe kenkuuma naye kati simanyi ki kye ngenda kukola kubanga kati essaawa eno obwavu baa nali ninayo n'akalimu akalala kenkola olw'eggulo naye ate kafiyu tanzikiriza kukola bwavu bwokka. Ne maama w'abaana naye n'okunoba yali ayagala nnoba naye ne mukwasaganya mpola mpola era kati ali ku bibye. Omukyala agenda n'akola ate bwazifunamu awo nga sifuga ye aba afuga. Abaana we bali bana, bawala 2 n'abalenzi 2. Naye kati era abandikira ku makya nyina okubafumbira oluusi n'okubooleza. Mbeera si ya mulembe kyova olaba nze oluusi mbeera wanene wange neneetuulira. Kati juzi landiroodi olugi yali alutwala ne mugamba nange alutwala enja teekamu olulala. Era kati nga bwondaba nsula wanene wange siinamu wadde ebintu ebisinga nabitunda mu kalantiini okubeezaawo obulamu. Era olugi ewaka wano nze nsula bweru nga ntudde era olugi teruddawo kuba ne naluteekako basiina kyengoze basigaddeewo kyamba nyina okubeerawo n'enkuuma famire. Naye era niseneza nabanja ezo twazirinda naye twaziraba bafuna message bafuna 2. Baziwa ate kati baziwa ffe baziwa bo. Atambuza mmere mu kibuga era kati awo ebiseera ebyemabega jjukira mu kibuga temwali mu mirimu kitegeere era twayisibwa bubi nnyo. Ale gavumenti netusuubiza obuyambi n'obuyambi ne butajja kati awo. Era nze nsaba okiba kisoboka mama Fina zaagaba oba nange mpayo ka boda ndandika ovuga boda tiba kinkolera kubanga abantu bawaffe si byeno waffe naffe tuli bubi. Abaana baali basoma naye kati ebyokusoma byo ebyo twabivaako. Njagala mbayigirize enkumbi badde mu kyalo bagende balime kubanga era ne bwe nnaakola ntya era tebalina kye bagenda funamu. Abaana ku masomero sirina wadde ekikumi kubanga kati omwana engato gye yali ayambala luli eri essaawa eno si gyayambala. Kitegeera yunifoomu zaabalekawo kati buli kimu oleo tulaawo n'obibalaabala. Oziranga sirina wadde ekikumi mpozi era nga gavumenti yenkwatiddeko. Kubanga era ne gavumenti yennyini ate naye eyagala ssente mu masomero gaayo kitegeera. Kati awo n'abaana nabo oba tebasoma era nange ate kati nze nasoma. Abaana bwe bali baabo. Naye kati kyembuuza wakwana biradda kati yo omukyala abanga agenza okukola oyinza osanga alina akasente kati okugenda nga tamuze mmene olwako tuwamuwa
Ate ziba za kikazi, ate sente z'ekikazi naawe ozimanyi. Teziba za kisajja. Era nange mba nyina okkira ku makya lwakuba leero lwa Sande. Era nze njagala buyambi. Kubanga kati essaawa eno baba bandabye mama Fina gy'ali. Mulaba ku TV buli lunaku agaba ssente. Agenda n'ayamba. Naye nange asobola okujja nange n'anyamba. Kubanga kati essaawa eno oluggi baba nga bali balutwala. Mwana ne sente zaabula. Oba hamu gy'ali. N'owa Pulezidenti Museveni. Nze wendi. Oba ayagala nze nga muwe essimu yange. Ajja kunkubirako. Kuba mwana tuli bubi. Ate no life ya ghetto si nyangu. Kawunga ki akakalimu kawukuumi. N'ogundi. Era kawunga ompadde ebijanjaalo ate ngula amanda ga 10 meka okufumba ebijanjaalo. Gula kiba kikola. N'abaana babigaana. Lunaku lulamba ofumba kijanjaalo ekyo kiba tekikola. Naye era nga maliriza. Mama Fina. Oba hamu. Oba Museveni. Gweyasulira abayite eggulu nanga mpite. Nanga mpite, nange wendi. Wadde siri muyimbi, nange nyina akamwa ate abayimbi bo bayimbisa mikono. Nkoma mulaba amawulire bwe yabawadde ssente naye nanga mpeeko. Sitegeye mwana tuli bubi. Gwe ky'oba omanya. Tulya kimu. Tulya kimu. Kubanga kati abaana essaawa eno kasita baalidde. Era kati awo okuddamu kulya mpozi nga maama waabwe yabagulidde naye nze sirina ssente. Era bakimanyi we mba mbagulidde bamaze. Ate tulina maama waabwe wakoma ng'afunyemu kasente nga bawaayo. Oyinza osanga nga maama waabwe nga ye sente zaafuna tezimala nga olunaku. Kati mukikwasaganya muki? Ebintu ebyo biba bya munda. Kubanga era ssente z'ekikazi zo teziwerangako. Eva akaba talina ssente. Kitegeera kati awo nze aba alina okuyiya ng'omusajja. Era kye kindeese okusaba obuyambi. Kati tongamba ennyumba gye musulamu ate wulira wayogera ku nnyumba. Kati kolese beera mu nnyumba nga tekuliko luggi. Mwana olulaaliro naye simanyi na kumanya. Masooka n'osekamu kati nomala n'osirika. Kubanga embeera gye tuyitamu si ya mulembe ndoza n'oluggi era osobola oddulaba. Oluggi baalugyamu. Ebintu baabitwala. Olowooza mulimu wadde ekintu n'ekimu. Mulimu ngato zange empozi nagundi. Sirina wadde ekintu mu nnyumba. Yasooka twala ekitanda. Era kati kyensaba gavumenti bw'eba esobola etuyambe. Kiki wandyagadde gavumenti ekuyambe? Bwe nfunayo ka bizinensi akatonotono. Kubanga tiyo omuntu aba nkwatiddeyo awo obusiri n'abumpa nenkwatayo ka bizinensi nange maaso okwezaawo obulamu ne famire. N'essaawa eno obuzibu bwa ssente. Oyinza n'okulowooza okugenda okusiika capati nga tolina na ssente zigula fulampeni. Kati awo tunulamu n'obivaako n'ogamba kanjira mbeera ewange. Nengera ne hamu oyo. Hamu oyo mwana. Omanyi nze nange ndi musajja musiraamu ku mutima. Kitegeera. Ku mutima. Ne basiraamu bannange era bonna abandaba mba njagala nabo ne banziruukirira. Kitegeera kubanga era obusiraamu tebasigida kuba mutima. Kubanga era nze ne musajja era musiraamu nga bwe nabagambye naye buzibu obuliwo. Ne ku Yidi kwennyini saalaba kanyama. Kanyama bagamba bagenda tugabira naye
n'ennyama tetwagiraba. Era nze abaana nagenda ne mbagulirayo ebyennyanja ebingi ne mbayitayo kamukene kubanga n'ebijanja baali babiridde ebbanga. Najja ati Kulusuumu oyo yagaba ennyama yagaba nnyingi kubanga nze saalaba. Yagaba embuzi, agabye ente, agabye eki, nze sina kye nafuna. Era ndi wano eno n'abaana bange mpola mpola mu mbeera gye mpitamu si ya mulembe. Era kati ne ku Yidi nze era abasiraamu bannange abagaba ennyama nze saagiraba. Ajja ati Kulusuumu yagaba ennyama, agaba ey'embuzi, agaba ey'ente. Ne hamu wali eri mu kibuga naye yatema ente. Naye n'okugenda obugenzi okugikima nga tetusobola. Ate abaana bali balidde nnyo ebijanjaalo. Naye kwe kugenda ne mbagulira ebyennyanja ebingi. Era Omuganda ye aba akitegera oyo aba mukene. Era buli omu n'afuna ebyennyanja buli omu yalya bimeka y'amanyi. Naye embeera gye ndimu si nnungi. Kubanga era olaba singa kiba kisoboka ajja ati Kulusuumu nga wayamba abawansi naffe ajja atuyambe. Katugeze nga ajja Kulusuumu ng'alina sente ng'asobodde okukuyamba kikyoba oyagala kukolera. Kubanga ti nze nali nsiika capati naye nga nsiika lwaggulo. Kati ate olw'eggulo ssaawa 11 tuyingiranga nkoko. Awo omuntu sooka n'omulekamuko naye waba asobodde nze nanteekerawo omudala gwange ogwa capati. Oba nguliyeyo kabooda kubanga era ne kabooda nako nkaagala. Kubanga nange omuliro gwanjokyanga ne nkoowa. Iyo omuliro gwokyo ogwa capati gwozimanyi. Naye era ne mama Fina naye bw'aba awulira sookunziruukirira. Kubanga eno mu ghetto embeera gye tulimu si ya mulembe. Era abaana bange kati ke baalidde era teri kuddamu kulya. Pozi nga maama waabwe yabaleetedde naye kati awonze. Ebyange biba byawedde kubanga nange nnyini sikyakola. Nali nkola lwaggulo olw'eggulo ate kuba kwebaka kati awo. Tunuulira embeera n'ogivaako. Capati ezo nazikubanga nsevinga naye gye nali nsevinga obusente nabo baabubba kati awo. Kubanga era nali mbusevinga nga njagala ngule ku kabooda. Naye gye nali nsevinga ate nga nabo bayaayi. Naye era ajja tiwaba asobodde asobola okunziruukirira. Bangalira wano eno mu ghetto. Ndi wano eno kagugube kitamanya ngamba. Kulaba embeera gy'olimu muto ndabira ddala. Kati kikyojjukira kale gavumenti okuyamba ng'ogyeko ajja Kulusuumu oyogeddeko haamu awo bakuyambe. Wanjagadde kukabirako ne ku Kabaka akuyambe oba Wakatikkiro. Ani nagambye mu ntandikwa nze Odinga William najja kunoonya ssente Kampala. Ate ssente za Kabaka ziba z'Abaganda kati awo. Nange simanyi nene wayo basobola. Era mulabanga kawuma ule namulaba agenda ne wa muzeeyi. Kati simanyi waba ayogera biki abanaffe bannamawanga banaatuwaayo akantu batudduukirire kuba naffe tuli bubi. Ate nga tuli mu Buganda tetulina wakudda. Ne Katikkiro naye mbyayogera naffe atujjukire bannamawanga kubanga era naffe tuli mu Buganda. Kati gonna alowooza ku Baganda bokka ate nga tebetubeera nabo. Awo nze ndi musajja musaamya naveeyo Busiya. Nenzija e Buganda nfune ku ssente. Ate Bobby gyali aba naye asobola naffe tuli baana ba ghetto. Agamba yafa mu ghetto naye atafa ba ghetto tatujjukira kati awo. Awo tunuulira embeera n'otunula n'ogamba kanjiveeko. Naye nga ne Bobby naye era asobola.
banayo gavumenti Nyamba kati awo tunakabira Museveni yekayeka tunakabira oyo esente za nabanja ezo abazifuna emirundi ebiri bye bafunamu nefe abatunuliranga amasimu ne tulinda bu message nga tebujja ne bakuweereza ka message mu bakubanja Airtel ogolowooza sente za nabanja zijje n'otunula n'ogaa kati kambiveeko era ezo sente zo siina wadde n'ekikumi ze tenafuna abazeewa be bamanyi nze siina wadde n'ekikumi kye nafuna ate nga ndi muna Uganda ate mbira Kampala I'm also vulnerable oba bagamba biki oba mu luzungu nze zange saamanya naye bagamba oba saagana mmanya kwanzi saazifuna I'm also vulnerable kikyose ogambira abantu okuyamba nga atumaliriza kale nga nziruukirire baba basobola okumbayo ka capital neziba miliyoni nga 5 oba 4 kubanga ti awo nange mba ngenda tereza embeera n'abaana bange miliyoni 5 sebo sente ziba nyingi kubanga kati nze mukazi waliwo omukazi eyo nagenda nemukolera kagundi kachaati anti abakazi nyina bangi sebo ndi musajja tondabira waneeno abakyala nyina bangi bwe natandika obbagamba ebyo tujja bivaako tubive nako kubanga bayinza n'okundaba eyo ne bagamba kati laba nnoono bba waffe naye nga nyina bangi bo bemanyi anti kati abakyala ebintu by'abakyala ebyo mwana ebintu by'abakyala biveeko buli omu newe jasiba kubona yanemerako oba mukola bulungi lowooza naye nga nze sina ssente kati yagenze kola yandese waneeno kati saawa zize eno olwegwe lugenda otuuka kyemanyi nti omukyala yagenda okukola ki okukwasanya ku by'abaana oba era maama waabwe ate kati nabazaala nze kera twabazaala babiri ogamba nze kanzeka alina obbalabirira naye abalabirire kubanga naye wenfuna ssente era ntunuuliranga kikasasiro kanange era wenfunamu akasente olusiŋŋana n'abaana bange mu woteeri ne tulyamu akanyama kitegeera naye nga ye madaamu ebyekikazi ebyo tusoke tubireke kale naye nga tumaliriza mbadde njagala obeeko kale kyogamba ku bantu kale wakuba tulabira ddala ne wanene ewaka gaa mazima kiganya abanaamabaati galimu obutulituli abantu kyebakuba wanene ate oyogedde ku nkuba kubanga era buli weetonya mba nyina okugyayo ebbaafu nenembeka kati awo nze wemba nebasa ate nga abaana bwe badda tegeera byakuswama era kati enkuba ate enkuba nayo nagyetamwa buli wejja ate tukyankalanya bukyankalanya mama kwata ekikopo omwana kwata ebbaafu kwata esepiki kulembeka butuli ndabira ddala akanyinza olaba mu nju wafunda nabamu mulimu ebintu bingi ate eyo ennyumba giveeko ennyumba esuula n'abantu 3 gojja girabira awo babepanga bona basula awo era anti buli omu waafunye wofuna woteeka omutwe ebisigadde tobuuza anti enkuba kisinziira wejjanga ntonotono awo mukama aba ayambe ne wejjiramu ati kibuuyaga awo n'oluggi abaana basula okwo nze nabagamba ofuna woteeka omutwe nga weebaka tombuuza ate ebigere n'abiteekawo ebigere abo abaana abange nze mbakuliza mu ghetto nabagamba okubuuka emyala si kyangu kitegeera kubanga era embeera gye tulimu nabo bagiraba embeera si nnungi kati awo omwana omujja buto n'omutendeka bulungi nnyo n'ayiga naye ng'embeera yo si ya mulembe gwe kyoba omanya era wekiba kisoboka
bampeyo obuyambi nga nsaba kubanga munnange naye obeera osaba olina okumanya wawo okoma era nze maaso nga nsaba obuyambi nsaba mama Fina abampulira nanga nziruukirire ne famire yange sale abayimbi abadduukirira nanga nziruukirire Museveni gyali hamu naye agabanga naye bakuba nze zaabwe siziraba oba bayamba baawa banaffe tuli bannayuganda naye nga mama Fina ye musaba anyambe atajja ndabe nako mu kitundu kyange amanye wawe ensula amanye nti nange ndi bubi siri bulungi